oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tetukowa kooti ekintu kino tukirabye nga mwana muyinza moti yali akikulembeza nnyo nga akikuliriza ekyendongo nga tewakona ne katembu naye tulaba nga namwe mwalippidde. Kino kitegeeza ki eri comedy industry kulaba nga tubalaba ng'abafuusa abayimbi? tetwalippidde. Ogamba nti twalippidde oba owabye lwaki weekubya kati nga wogera mu comedian akubye. This is art. Okay. Look at these things. This is art. What was MDD, which is music, dance and what? And drama. Kati wogera nti twerippye kwa moja. Kati what? Why? kubira bwereere. Kubira bwereere. Abasinga bali awo bagamba abakulu bano mwandibanga mwasazeewo mu resort mu resolve kugamba mukize mu ndongo nga plan B olw'ensonga nti mukyali baggale. Epasi bwazanyazanya obuntu bwe tubifaako. Epasi nga atumanyi. Epasi Station Mayanja. simanya station Gundi ani olumwana. Kennamukwatako banna. Spice Diana. Igeni shamusha. shamusha Mary Mary Butter. Mary Butter. naye Mary Butter tukunoonya tosobola kuzanyira Alina n'omuwala. gundi bawago Sasha Project. kemisera. Kemisera. Anyway, kino ekintu Maulana and Rain tukwasaganya bintu bingi, music, dance and drama. Buli aspect tusazeewo gikola ki gikwatako gikola. So this is music ne comedy naye tumukola mu style ya kabi ne dance tuzikolere mugenda ziraba dance moves ezakabi. Okay. Tulaba nti ennyambala gye mulese mu mweno video ya model zamani. Yaman. Idea kiki mwagide Tuli ba artist. Ate tulina obwongo buli sharp tuyiiya. Tuzeeyo mu myaka 1920. So video gyengeno Majaja fenga tebali ku WhatsApp. nga tuli ku WhatsApp, Facebook. Tebalina wa status viewer. Tewali anikati bino. kuboda ndalumira olwenzoli mumunywanga ate ebiseera biri lwenzoli teyaliwo twanywanga gansuwa na bitimido. Wava yaliwo. Wava wota yaliwo. Mulwakwate mwana. Wava yaliwo. Onalaka akomyewo. Comedian Bugingo alina ekirwadde. Saawa zino mutadde ssente mu video mwe mulowooza nti temuduulidde buduulizi. Naffe ekirwadde kyaffe ekirwadde kya video kati tutadde ssente mu kirwadde kyaffe. Anyway, Bugingo muganda waffe mulwadde era ebirwadde bye tubimanyi era twogera naye. Kuba nti abantu abaagala bye mwogedde naye ate mubiteeke mu ki ate fuusi y'enkola yaffe. Era nga Tuli naye comedian Bugingo tuli naye. Okay. Guys, twawulirako nti mwafuna akabenje. Mwali muddawa era Nze nafuna akabenje era ndowooza ebisajja ebimu mubiraba n'ebimu biri ku ndeeno. Twali tugenda mu kyalo nali ngenda bannange Lubega twalina edduwa twalina edduwa nga tugenda Kasanda Kikando. then mu koona bwenti nze nawe tekoona ku kyettaka bwenti nenneekanga waffe kitagala mutomera mwali mbameka muto. Mwali mbameka. ensonga ziri ku poliisi ezo so kati Zetaaga kuzoogera naye nga mwalimu abantu abawera bonna bafuna ebisago naye bajja kuba bulungi naye nga ye emmotoka yaggwawo era wabaayo omuntu eyo alina emmotoka abagaba emmotoka ez'ejjenjeero Toyota mugabane kale waffe totuwadde tuwe eryato. Kakati twagadde tukomewo ku mulamwa gwa industry ne ya comedy. Mumulaba kalwe yaffe egenda bwava ya comedy okulaba nga ekintu kino mukiriza ovinze nnyo abayimbi kati ba comedian muyimbira ddala n'okuyimba. Kakati
comedy abadde akyali muto nnyo mu industry nebadde ya comedy ebadde ekyali nto era kyokola abacomedians e Uganda batidi ku bayimbi naye Maulana and Ray ne bacomedians bonna abalala bayibawo bacomedians ab'enjawulo nabo bazze okubeererawo tugezaako kubanga comedy industry tugiteeka ku level eyawaggulu era nga anytime ojjalaba comedy industry amanyi okusinga ekintu kino kize kibaawo kozina zijjukira abakayimbira Dramactors bakigatta abantu abayimbi bayimba bakayimbira Dramactors bayimbanga bazanya n'emizanyo gyabwe n'omukulu Alex mukulu abateranga okulaba emizanyo gye yateekangamu nnyimbo sakira ati ekintu kyongera okukola ki kyongera okubayimba abantu bw'olya lumonde bw'olirako enva bw'olirako ebijanjaalo enkya n'okyusakawo so bwe bityo temukyesibaako omukulu Rain omugole agamba ati atukolako emikolo tuddewa munkuba enzikiriza kale omugole twogere ku mugole how is mugole omugole ali atya abagole gye bali bulungi bannaaye era ekyo mumanye nti abagole bali ntende bafumba era obufumba butambula bulungi owuwo ali ate taata ngabagambye bonna be otusuubire nti mwakoze albamu namba mugenda mutaako tetugenda kuta albamu tugenda bawa kasapu kanyama tugenda bayimbira tugenda bazanyira yamani tubalabawo mu bbanga lya myaka 5 okuva ne kati tugenda tuli ku level ya international level kuba tusuubira okubako ku bisaawe binene tusuubira okupafomingirako mu stadiums ennene Tanzania Kenzo buli gyatugamba nti gyagenda bamutubuuza Kenzo yatugamba bamutubuuza Kenzo why didn't you come with Maulana and he told them they are busy kabadamu mu luzungu naye ate Kenzo yeyajjanga mu Luganda Kenzo manyi ennimi zamanyi tozigira amanyi Olusenegal amanyi Oluzimbabwe amanyi Oluzulu era oba kumwagala okumanya nti Kenzo amanyi ennimi noonya akayimba kati twende tupaati alina kali kapaati we yayimba otafere mide fade ologoloza lulimi kyo alina kali kapaati we yayimba paka nekati naye kenyini tamanyi kye yayimba mizimu gya Zulu gyamulina mizimu gimulinnya emizulu n'alinyama mula wange yayonoona naye kumba ali mu Luzulu aba mu Luzulu ate bayina temunenya Kenzo tiyoba mbw ayonoona naye bw'ogatta tribes ez'enjawulo alimba Zulu alimba Sotho ate olaba nti n'ebigambo bijjanga birimu ennimi nnyingi awamedu kati agatta Oluzulu Olukosa mu Luganda Olusotho nebyonooneka nga tuwumbawumba abagadde tukubire mu kotooti comedy industry yonna as a whole mumulaba kiki ekibulamu kiki ekyetagisa okugattako buyambi ki bwemwandyetaze nga sekita yamwe ya comedy tusaba ekisookera ddala ekibulamu ekinene ekisookera ddala tusaba gavumenti te tukoye okwegayirira tukolera abantu yenna nze simanyi gavumenti ani gavumenti naye yenna gavumenti tukoye okwegayirira bwoba ogaanye tuleke tukole plani C yeriwe tulina ekiddako temukimbuuza oba yeeno ekiddako kyekino n'olwensonga ekisooka tusaba gavumenti tetukoye okusaba kati tukugamba tutte kubanga covid tetukyamulaba ekyokubiri zimulaba balina okutuma abalwadde ba covid babiri n'oleetayoali yalowa yafa covid mwamuka ebintu b'ensibu so tusaba ekibulamu kati batute tulifreshinge abaana bagende content omulungi baleme kuza ntalo abalina entalo zaabwe baleme zikuza gundi akalakata gundi kale nga tunatera okumaliriza tulaba nti ba celebrities batandise okukola emikolo egy'okumukumu bakola embaga zalibaani si mikolo kyekigenda mu maaso struggle yeno struggle gye baali boogerako ezo twanoonya we tupafomingira abantu tebasobola beera awo myaka ebiri nga abadde apafominga kumpi buli wiiki kati aleme kati akolayo omukolo apafominge kuki era gye bujjogera emikolo nga mingi buli muntu era alina omukazi nga tonnamuwasa muwase essaawa yonna bamutwala mu mukolo
kyogezako gamba ne Zari yakoze show bali ku show Zaliki kati we Zari mwana Hassan. yakoze mukolo gwaki yakyadde Zali lwakitagulika yakyadde wano ekyonomanya kyekyo nezali teyetaaga kukyala zali yeyeetaaga okukyala kati watuuse Zali yeetaaga okukima bamukyalidde nnyo bamukima Zali kazati Zali yayanjulwa tati alina wakwanjula omanyi waliwo gwotuuka ng'ekintu kikugezeeko zali yeetaaga n'ava bwabwe yamusuubirayo n'emigaati ng'esatu n'agenda mu bufumbo takyali wakukima kati kipyakinzali kyakyademo kati ndinako yakyaddewa yakyaddewa yakyadde n'aleeta omwami ese nyininyini kitava ku basajja adde kuki kitawummula adde kuki abaana balina tebamumala amuleke waba akyesobola munaa akyesobola ekimyaka 5 mu eno kyesobola tazaala kyogambe enkwaso tekuli kunaabuuka bunaabuusi bwendaba wangi dokita mpozi dokita abakyala yaali Zari yeetaaga musenga oba kojja zali akole kyayagala kyokka akole kyayagala kirungi alina ssente asobola okuwasa n'okuwasibwa ate akyalina embavu kirungi kyalina mukyala mukozi ate n'omugongo gukukyaliwa n'omugongo gukyaliwa buli kimu akifunye zali musoga abasoga babadde ki Mawulana Andre mukoseza bukodyo ki okubeera nga mukyali outstanding ssaawa zino as the best duo mu comedy tusaba nnyo tusinza nnyo ate tuwa buli muntu ekitiibwa yaman so oyagala okubeera okuprosperinga in life respect your god musinze nnyo wa abantu ekitiibwa weetaba mu ntalo zaaki n'abantu kyebakumanyiddeko kyoba okola kyebatakumanyiddeko tukikola teweefula ate waliwo seeke yali abalumbaganye ku kya vidiyo waliwo seeke yali abalumbaganye ku kya vidiyo seeka teyatulumba ng'agamba muvumirira eddiini y'obusiraamu ng'akola ki muvumirira mbu eddiini y'obusiraamu nedda seeka yali alungamya naye ndoza ku nsonga za seeka kubo lino tujja mukubirako ate twamukubira so tujja tegekayo mawuledi Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752414445 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.